bulungi nnyo otwala okubalirirako eri aba URA mutegeragane mulabe emisolo we giyimiridde nga bwe muyinza okutambula June nga 3 yensalesale eya URA gweri atanaba kukola returns zo bannaffe aba Stanbic Bank bagamba nti gendayo mwogeraganye bakuwe ku magezi ga business weweetaaga okusindikamuko bajja kusindikamuko ate muwayeemu bagamba nti baagala bakulakulane naawe ate n'akasente woka alina genda ogulewo account mu Stanbic Bank ebintu bikutambulire bulungi nnyo Ombaka mbulira ku diiru y'ebipapula bino ebyoku nguudo kankitwale bwento oba amateeka amapya ag'oku nguudo diiru yayitawa obuzibu bwe tulina mu ggwanga lino abantu abasinga bali mu kubongoota bangi population y'abasoma abasinga majority babongoota abalala balinda buhanda obusobe obukunkumuka obuva ku meeza y'abakulu n'abeera akuwawo abalala bawereddemu ddala essuubi tebamanyi kiddako ng'oboolabo omuntu laga nti munayinza ensingi tadde kakati eyo diiru eyo ekisinga okwewunyisa Uganda is a very funny country egenza okujja ng'amabanja gatuli mu bulago Uganda yemu ku nsi kati ze basinga okubanja essente nyingi kyokka ekyewunyisa mu 2005 baali World Bank n'ebitongole byonna ebitubanja byatusasula netudda ku zero ne bitusonyiwa sente byatusonyiwa ne tudda ku zero nga tebatubanja mu 2005 batusonyiwa buli bbanja lyonna naye twebuuza tutuuse tutya ku 24.9 billion dollars ezitubanjibwa the trillion nga 9 mu zizo si 9 tukati ezitubanjibwa wano sente ebbanja eribanjibwa liri trillion 10.7 twasaze 10 batugamba betubone 10 twakajja zetwewole ennaku ezo zetwewola obadde tuli nalabe ya trillion 2 kati eno gyogerako eya trillion 2 is of recent omusajja amubuuza sente oziteekawa asirise kye ne banne tujja kukumenya kakati mwe mubeera mu nsi kuba mwe muti okubyogerako mwe muti okubatemula muti okubawamba kati these people have used that loophole nti bano batiise nja kutemula teekawo ekyokulabirako batye nnyo nja kuwamba nja kukola ki ebyo byonna ebiriwo mu budde buno nkugambe Uganda batubanja trillion 107 bazibuuza mu 7 zo zeziriwa ku gurawundi kati njagala kuwa ekyokulabirako zino trillion 2 zetwewola ennaku ezo nga tugenda imagine tugenda kuyingira mu new financial year omanyi kyezalaga wiiki eyo ewedde omanyi kyezalaga ezatwisa n'emisinde mu parliament kubanga tosuubira nti eno parliament nontuula nze lutabaguzi kubanga I don't want to fool you sikusuubiza nti eno parliament gyentuula Museveni alina kyatayagalayo kyatajjaayo kubanga mwe mwakikola nti sipiika w'NRM deputy speaker w'NRM ne mukikola mu house nti majority era balina kuba baaki ono bagamba mwe baani mwe mulonda speaker no anti kakati nkugambye abalonzi kubanga NRM has a bigger numerical advantage in the house in every committee in every aspect of politics in parliament NRM has more advantages kyo beita ba mass party ekyo bola bawali eri bagamba mass party ne bwe tugamba nti ayo kyokobye ekyombe nga bakwa mubone kati teeka lino lyali kakati lineteeka eryayisibwa lineteeka eribadde lyakayisibwa eri governinga ebyenguudo management no nga tonatunuulira nateeka eryo osooka kutunuulira sente eziva ezo ze baleese zaani kubanga gwe munansi twetegereze 80% ku sente ezikuŋŋanyizibwa kuba nze ntuula kakiiko ka infrastructure ka parliament I have authority 80% ku sente ezikuŋŋanyizibwa ze bayita traffic fines oba fine kyeki mu Luganda engasi ze sente ezikuŋŋanyizibwa ku nguudo zigenda mu kampuni yabwa nanyini ey'omurasha yabwa nanyini eri ku kido
ya murasha si bya murasha ababinyini bintu ebyo bali wano buli bugorogosi bateeka nga bateekawo akagorogosi kapineti 80% of all money collected from traffic fines. I'm talking with authority because I'm a member of parliament and I sit on Committee of Infrastructure. 80% of all money collected from traffic fines it does go to a private company owned by private individual. Only 10% goes to government. The 10% are forgotten where it goes. Well, 20% yeah. The government yefunako 10%. Nenda bikuwako. Gwetula kajiko kebyengudo mpala. Bibya itaddi. Owayo baddechi. These people own Uganda. Uganda is now a private limited company of Uganda abakona ab'emikwano. Ennaku ezo twabuuza Museveni tisebo. Esente zikunganyiza. Omanyi sente zikunganyiza ku Entebbe Express okwo. Oluguudo olugenda naye omanyi lwaki they chose a private company other than government collecting that money? Government ina capacity. Zidonti capacity. Enti kati okuŋŋaanya sentara n'ababuzi b'obunyama oba sentara omumanyi mu katale ng'okuŋŋaanyiza alina okulya oguyungula ku kuŋŋaanyizo. Okitegedde ssebo? Akalala kaliko waako eri mu ggwanika ly'akatale. Kati tubuuza twagamba omukulu omanyi sente zikuŋŋaanyizibwa ku Entebbe Express monthly billions. Ozimanyi? Billions ku Entebbe Express. Naye omanyi gye ziraga? Omanyi lwaki insisting ne baga tuteekewo private company eyaabwe eri gye baateekawo yemanya kyedisclosinga nekyejja ku disclosing. It's not for public. Alowooza abakola oluguudo bebeesolooleza sente zaabwe beddize ziddeyo. Nedda ssebo si bebeesolooleza ssebo baateekawo wali abawaako eno mu ggwanika ogenda obusamambiro bw'okuŋŋaanya 100 oli muweeko 20 abanja muweeko 20 ggwanika wagendeyo 10 obuyumba obusolooza ndabamu baana bannayuganda. Anti kyenkugambye bw'obadde ogamba mbu asolooza eyakola ekkubo nedda baamugaana because everything in this country is about bills. Nebuuza oba bano abasajja sente baziteekawa? Kuba buli kimu kyabwe buli kimu bakitaddemu oluseke emyaka na buli kimu bakitaddemu oluseke. Wali tuseeko ku nnyanja oluseke lwe baateekayo si luseke esseke lye baateeka ku nnyanja. Kati nammwe twabagamba pulezidenti waffe Kyagulanyi bagamba mujja kukyulya kati batadde oguseke ku luguudo. Gwe dereva wa gavumenti mukamawo bw'abanga ezizo bakukebera eri ku soosi gye basasulira omusala gye bazitemera digitale. Kakati ffe ne bwe batuggyako sente ffe ng'ababaka ba palamenti kitugwanira ezo fayini zinga zizze mutubuuze ebyo byayitawa. Kyemalayo n'okubuuza bino mubivunaanyizibwako munnange bw'oba osekula ebinyeebwa olumu waliwo empulungusa esigalira oba okoza bwoti ogenda okulaba ekinyeebwa ekiramu n'obuuza nti ate kino kyasigalidde kitatwasekudde netukyusa naye kakati gwe aba yasekudde ebinyeebwa it is your responsibility. Twalibadde tetufaayo but are these laws really justifiable? Gano amateeka rules ge mutaddewo ku nguudo n'atukuŋŋaanyaamu ssente oyo gavumenti esobolemu mwekwaka mbu mulasha sebo ntula mu parliament ate otula kakiiko kennyini kali kennyini naye omulaso ono gwe tuwa sente zonna ze tukuŋŋaanya ku makubo mu ngassi oba mu traffic fines nga yetumwa 80%. Nga gavumenti efunako only 10%. 10% njerabidde wali eriweeraga kuba ntuula ku kakiiko ako. Ekyo kitwewunyisa basebo ne bannyabo our country is totally mortgaged. Endagaano za kampani ate endagaano ffe tubazitukkiriza olaba ku y'amafuta tetuziraba. Ez'amafuta bazitugobako eza golodi osobola ozirabako. Basima golodi bwe batunda mu treasury tebalagaayo kye bataddeyo era teri kye bateekayo omusolo tebalina gye baguwa basima batunda golodi. Omukulu bw'atuuka okwogera golodi tutunda bwati mumali mututte obudde ne mumubuuza nti golodi ye yaliwo era tulage sente zaffe ekinga kubanga kati golodi yakusapasinga kofi
in terms of foreign earnings. Kati Kofi abadde waggulu naye Gold kati asinga okuleeta ssente naye sizaffe nga ffe. Kakati mu budde buno tewali munnansi atagenda kukirozaako naawe gwe ayambala ekisaati kya kyenvu n'olengeeta ku kyalo n'otandika otukubira ttembere nga bw'oli obulungi kati genda kukuba otandika okuvugisaako ekimama naffe tetukikkiriza. Naye waliwo amateeka g'oteekawo naawe ng'olaba gagira nengenda n'onkuba emitwalo 6 nenkomawo bweŋŋamba nti 3 bwe nvuga 3 era bwe nvuga wansi wa 3 n'okuvuga eziri era 6 wa speed meter era 6 newe wakulengera ku kasimu ensima miliyoni meka. Kakati ekyasinze okunsanyusa abo bennyini balina bikampuni byabwe ebiddukanya okwo ku makubo gaabwe bwe mwantugobako kubaffe mu bizinensi mwantugobamu buli kampuni yammwe basajja mmwe ne vabire zammwe n'abooluganda n'abako n'ab'emitwalo ne baasi zo n'ozijja. Nze nkyalina baasi nasigaza baasi emu nesigalawo. Bano abasajja tebasobola kuleka ng'okyalina kwolina ng'ossa abantu mubalaba mu kibuga batunula naye emisolo gibali mu kifuba. Jukira, these people are the money lenders of many people. They are across the country, they are our money lenders. They have taken the property of people in the villages, in the towns, at all costs, across the board. Kakati n'olwekyo obudde buno bwe nga tonnaba kuvaayo kugira kuba ndabye abantu bangi kyetubagamba bwe mulondanga ababaka aba palamenti mufaayo ku biki ebiteesebwa mu palamenti. Kati amafuta ekole n'akyama. It's very secret to own specific individuals who own this Uganda because now Uganda is being categorized as Uganda Limited Company. Okiwulira ssebo? So nze seekubagiza tugume aye baana tugume abasaada batutwala bana gwe omulimu gw'okukuwa kitisaati ekya kyenvu n'ovaala wenna n'otambula wali eri ne bakubona oti ng'ojonjo badde ng'enkwale y'ennakaseke aye tebalina kye bagenda kukolera. Nkugambye ebbanja litudde mu Uganda mbadde nsoma ku gundi za World Bank. Okimanyi lwaki World Bank yakomyewo? Ono akusomera financial stability ku gundi yaffe kakati tugenda olunaku lw'enkya bagenda kusoma budget. Nkyalinze eno banatugatwa naye gwe okimanyi debt to GDP ratio eri 53%. Debt to GDP in which country? Nebatandika okusomera mifigo ebyekiyaye mbusimanyi this is projected Uganda is growing at this. Uganda is growing is yobomu growing nga ne basomera batakyasobola kutwala abaana be bakuba mu ngalo bano mubaleke bano bali eno kubanga you don't own these people own the country. They own mountains, they own forests, they own swamps, they own all the minerals of the country, they own lakes, they own businesses, they own politics of the country, they own the skies, they own even your wives and children at home. Mwabasajja owange tali andi gugambye kati owange tali ogambye what they don't own your wife. Baila uwo kyekugamba oli waddemu okugamba nti owo they don't own your wife. Kumbe yagenda nga boolaba wano abasajja b'Emmengo bakugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye bw'ogenda okubuuza ekitiibwa kya Buganda kiri luddawa ng'Abaganda basula njala ng'Abaganda bagobye ku ttaka lyabwe ng'Abaganda bafuuse emmombo ze terina omu akkirizibwa kufuna mulimu kiri luddawa naye bo basigala bakola ki? Bakiyimba bakiyimba ekitegeeza nti essuubi weeriri tusigaze essuubi. Kati mwe muli ku ssuubi kubanga bw'otunuulira how resources of this country are being managed kyekikugamba nti none okusigaza essuubi. Nkugambye gwe nga munnamawulire ndaba munoonyereza ku bingi wali weewuunyiza nti tukuŋŋaanya tutya ssente mu traffic fines ate ne zigenda mu kampuni ya muntu sekinoomu kuzzaawo tekinologi ewe gwe yateekamu ssente mwamuyisaawa. When did you approve that Chinese technology? Tukati ebyo bye tubagamba naye tetubanenya kubanga ebyo bye tulimu abantu tebakyategeerekeka.
It's very funny osanga omuntu waliwo omusajja omuzeeyi eyo yakaaba ng'afiiriddwa mutabani we n'akaaba ng'ali mu kanzu n'akaaba mutabani wange baamuse ngenda okulaba ebiseera ebyo ng'ali mu kakanzu akutte mutabani we omulala amututte sijja kumwogerako omuzeeyi omu yakaaba omwana bamututte n'akaaba naffe ne tumukunguwagirako ne tuleka ebyaffe bye twali tukola ffe abalimi ngenda okulaba omuzeeyi omu yali akaabira omwana we ng'ali mu kakanzu atutte omulala ati nze ndeka nze kugayi sijja mukubuulira ng'ali mu kakanzu ke atutte omulala wali ne ŋŋamba ta obuwera abasajja bwe balengera abasajja bano babayita batya bano kabakuleetere kacaayi ka table 9 abatebo 9 tubebaza kacaayi kaffe abatebo 9 tukalinze okukanywa akamakya gano essuubi lya kacaayi lyo likyaliwo bino ebirala onole babagambye tekyali ssuubi naye lya kacaayi ka table 9 lwaki neerimbamba omuteekawo essuubi we litali ffe katujjawo obulango buliwo katonda ddala bwe tukomawo ombuulireko ku nteekateeka y'omukulu ey'etteeka ey'ennongoosereza mu tteeka ly'ebyettaka ab'ebibanja kubanga bakulopera wano nga mpulira bakubira amasimu muli ku lufumo omukulu ayagala kutereeza ndooliito za ttaka muli ku lufumo yoniwe abo abasajja tebasobola kutereeza byattaka because they benefit from such kind of kale kansikewo obulango buliwo bwe tukomawo tutandikirawo. Good morning. Which traffic offense emotoka mbubagiraba mbubagisuubira even nawo tebannaba kuwa nsonga lwaki balumbye ekitebe kati gwa olabawo traffic offense ki mu motoka ebadde munda ebadde etudde egye bazze okujjawo okubagirabako bendera mubati abantu baabo bajja okwewandiisa okujjayo empapula zaabwe okuvuganya ku bifo by'eggwanga ebyenjawulo ne mwe bwe mugamba nti munaakola effujjo eryo munaamalako. Nze nva mu kyalo tuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tutaba mwe munaamalako ku ffujjo lye mukola ku bannansi kubanga tulaba kazigizigi akutte abantu bali mu kwewandiisa ku kitebe kyabwe tobasanze mu kkubo oggyeyo ekika kya mmundu obakubamu amasasi oggyeyo CFC zijjaati IFC KFC OFC NFC ZFC ezo zonna obitadde wali byakwenda obitadde ku kitebe kya NUP mubikuba abantu abagendayo okwewandiisa kakati please eggwanga liri ku time bomb naye twalibadde tubasaba don't insinuate Ugandans extremely tired kati obudde buno focus yaffe yalibadde eri kubasomesa teachers are on strike basis batandise abasomesa okwekalakasa omusomesa ze asomese fe abaana baffe naye abalabe nga batubwansi. We have a parliament, we have a government, tewaliwo omuntu ataliwo mu government. Tulina minister of education, commissioners, parliament weri, tulina committees, but why should teachers go on strike nga ne batwala ku strike babadde patient enough? It's government yaba promising okuba enhancinga salary yaabwe kati mwe muteekawo mutya ebintu bye mubisuubiza ate ne mutabituukiriza ezo zifocus zetwalibaddeko nerina effujjo lyemukola kubanga bano kye baagala okukola mwe temutanaba kugira waliwo etteeka lye baayisa nti wanaabeerawo anake UPDF commander gundi CDF will take charge of the country. Museveni kyagala okuyitamu Chief of Defence Forces will take charge of the country. Museveni kyagala okuyitamu okuteeka mutabani we ku bukulembeze. Creating a state of emergency. He wants to create a state of anarchy. Nga bataddewo ebyo mu mutabani we commander in chief of defence forces CDF commander taking a charge of the country kibaagala okuyitamu bagezaako nnyo okuprovoking a society. They are provoking political parties, they are provoking societies, they are arresting innocent people, they are incarcerating innocent people, they are trumped up charges innocent Ugandans zonna ze tulina abaana bangi abali mu makomera ng'ogyekuba Eddie Mutwe ba Bobby Yanga ba Machete kano kavubuka kano kamudubara waliwo kamanyi very innocent katemba Yanga mani nga bumanyi abavubuka kuba ffenaffe tufuna some provocations but we don't attack. Nze nina omwami omu yajja ennaku ezo nga ngamba
nagamba avuka abatimba ebifaananyi ssentebe we LC nagamba temujja kutimba bipande wano Lutamaguzi tanatuwa amasanyalaze ne bakubira nti omusajja omujasi wano maani eyo saidi y'ekikubampanga asanyalaze embeera agambye mbu Lutamaguzi tetutimba bipande bye najjayo ekipande kyange ekimu ne bamugamba tugenda kukuba ne bagamba no temumukuba mu explainingire nti amasanyalaze g'ekikubampanga Lutamaguzi naye agaliko naye Museveni abadde nakaseke emirundi 3 Lutamaguzi ye member of parliament and is not silent about electricity anti nedda sigasubisa naye kikubampanga nange namugamba human being nze waliwo wemmanya nti ono anyiize nange nyiiga nimugana naye ekipande kyoli kusebo ng'oli musajja mukulu bajja kukuba bwerere naye nze saagala bakukuba kiveeko era n'akita nimugamba amasanyalaze gonsaba Museveni abaddeyo emirundi 3 lwaki temwagamusaba lwaki ogasaba nze MP kubanza ate nze gwogamba nkulaga n'olupapula nti kikubampanga kitanso and some other places ziri ku play twaziteekako naye Museveni abaddeyo lwaki gwolise amaani weero si wanu ne banno ate oliwo NRM lwaki tewagamusaba lwaki ogasaba nze kubanga yabagamba yennyini sente akoba nti yeyini mpiya era namulabye mu kusoma budget ng'alina watuuka naga kati abeeno Lutamaguzi anti mwe mukola ensobi nasomako ewantu naga nti mityana bane mukyuse mu kulonda muno abantu abayo si bantu bange kati gwe zake ebyo tamenyeka nze ewaffe alowooza nti abantu bandifunye enkulaakulana naye Mr. Museveni kati nze bwe mbanga nze enkulaakulana tusobola gimpa giwe umani MP ali wemani MP naye oyagala obadde tebakubuulira wenaalemu and she covers the whole district kati nze tompa kwanza nabawangula nono bawa namayanja bwatembeeta ku mugongo ennaku ezali awera ne mugamba maama ku mulundi guno bw'ofunayo n'ekyalo kuba nze nabagamba nti nze ndi opposition bw'obanga tusobola kumpa nze service ziwe NRM kubanga chairman waffe wa 5 Mr. Giratias Komu wa NRM ssentebe Gomulali Ekapeeka Senfuma wa NRM ssentebe Gombola ye Nakaseke Migadde wa NRM kusomeramu ssentebe Gombola lyese muto Mazantiri Kibirige yekaye wa opposition wa recent abadde wa DP naye nayingira National Unity Platform ssentebe wa Wekasa Ng'ombe yajjanga independent naye yali igulirwa yajjanga independent kakati kawo wamuwe nali of course bamalaga kuwa banogamba emirimu gyabwe n'abakaada era kyovola banasanyuse nnyo bantu nga bakaba ne ngamba wali President Robert Kyagulanyi nti abasajja bano okumanya abantu bajegerola abantu babatwala ku kaada kose kyankwanzi waliwo akayimba Museveni katera okuyimbira bakaada b'NRM siasa zetu tuzongere mu bantu siasa zetu tuzongere mu bantu siasa oluswahili walukwata bubi bali babirala siasa abandi siasa bazongere mu bantu okulimba babongere mu bantu era kyobudolaba ntidala by'abantu bajinga bakaba sipika parliament nafunye ba bishop basatu nga bagana Lutamaguzi nga muyiseewo sipika wa mwaita atya Museveni Katonda nimbagamba nti sipika naye muntu nagenze muntu nze kibayi Museveni muntu nganza alina omusayi nganza I will never call Museveni God. Museveni is a human being. The only difference jalina nange nti alina emundu etteeka limukkiriza nayenze ejekomolele tukwate emundu naye nagikwata tuba tweka abatabaako na ranka yonna gyansinza bino ebyabajjeno bebamanyi obabyewa naye neŋŋamba wa bishop nti kakati n'ekikolebwa eri ewalala nakyo mukibuleminga buli mbaka parliament ffenna twayise Museveni Katonda yewakubadde sipiika yatukiikira ye mukama waffe mu parliament ne wabeera outside parliament naye alina ebibyo byakola ng'omuntu kati gwe okuntandika okumbuuza mu lwaki sipiika ayise Museveni Katonda nze me myself I can never call Museveni. Museveni is a human being and he will never be even nearer to God. The only thing I can call him is the one which is opposite to God. I can't mention it. Opposite to God. Nesi sobola kumita Katonda. Kakati fe mu budde buno
Museveni wateekawo blame gye tuli naffe tumugambye si ffe tulina blame gwe chief executive officer gwe national treasurer w'eggwanga national treasurer esente ozijjayo chief finance minister gwe minister wa finance gwe minister wa works watuuse ssebo njagala ne Nakaseke wayita ku kkubo eryo nze nafikisingawo mu magaga awona wewasobole okuyitawo emulama wayitawo walabawo baba kuteekerawo ebibaawo n'otalabawo ebyo byonna byekuga obimanyi yabadde Nakaseke tewali projekiti yalambula akayumba k'embizi nga mulimu embizi emwe Bwannakayenga ne bamutwala bw'otambulanga mu kitundu as a head of state ekigambo fountain of honor tebakikuwa just bino byammwe byansiko fountain of honor otuuka nobawo ne gye bayita first intelligence, second intelligence, third intelligence. Nokkirizanga abakulembeze b'omu kitundu okujja okwogerako gy'oli ne bakubuulira ebituukiddwako ne bakubuulira okusoomoozebwa okulyo ne bakubuulira n'ebyetaagisa owulira ssebo nze ndi opposition but in terms of service delivery there is no opposition in service delivery tebaba wakwogera waliwo n'omukazi ono omukazi Rose Namayanja oyo deputy secretary general w'NRM akubawo wali ekibaati tebalina kwogera akireza wali bawe yekkabe babeera wali mu kakundi gwe n'otuuka wali ne chairman WLC5 n'otamuwa kwogera president wa anti uli bo bennyini kubanze nze newe Museveni ne bwe yali lwalidde Nakaseke eddwaliro nga mumuwa first aid yali ebase ku mifaliso gyange Nakaseke recent mbadde Kapeeka the other day nalaba abakulu batuyisaamu eggaali mwengaba bakaba parliament lwaki mugaba emifaliso lwaki mukola enguudo ebyo mulina kuyisa parliament nebikola if you have a government with broken systems that's why we come in to help government because omuntu wewaffe Nakaseke alinoonya ddi Museveni amulabe Museveni aze obukundi bwe Kampala bumutaddeko bwegiyita eggaali bumutaddeko eggaali n'ekikomera bugamba bomukyalo temulina kwogera kati ssentebe WLC5 olina okumuwa omukisa ssentebe w'eggombolola wali omukolo muwa omukisa ssentebe w'erusi wano muwa omukisa other leaders ne bwebanga si baffe b'opposition omuwa omukisa kubanga ebizibu ffenna ebituluma newakubadde tuli different political parties bitu affectinga ffenna kati walabye amakubo gonna embeera gye galimu amasanyazi ebitundu ebimu bikyalina laaka mwabaddeawo ekitanswa mulabawo n'ebitundu avuka tebalina mirimu abazirwanako Museveni nakulabe weekubengaliko entino nti simanyi babba batya sente gwe Museveni nga tomanyi babba sente ezo nga tubadde nga tubakubudde nkyane kanzije obulango butono ddala obuliwo katono ddala bwe tukomawo tutandikire ku nsonga etteeka ly'ebyenguudo lituli bubi buli omwaka aba ebyo Kyagulanyi ayogera